byogera abaye program agikoledde lusefu tubeeko program ya lusefu tugende tutandikidde mu giya naawe leka ezo ngamba program ya lusefu aze kuba kampeni tugende Bruno ebyo si bibuuzo bibuuzo olina akalulu ekitasawo abaka bitaano luze olina akalulu Bruno Kate tuli mu katale owulidde bulungi Natulira bano balonzi mwamiruzi yaŋŋambye agala abawulireko toyagala abuuzeeko ekibuuzo kimu ekyamangu omulonzi aveeko tugeti n'abalala tebawemulira wano bakimanyi wano teri kuwemula madubala akeese maduusanyusa okulamba gundi naawe tujja kuvako nawe tulumiri bya lwali wano kutuyita madubala akyalina enkovu z'ekkomera zirabira mu kkomera naawe Assalamu alaikum. Abantu bamumukisa naawe muli abantu bembaga ndotaba madubala bamumweraba tuli serious tuli serious mutaba madubala madubala basafiko agerere basafiko musimanyi ba lay white simanyi ba chicken gyabagenda onosonyiwa nakubuza ekibuuzo kiri nade tulituzanya leka tuli serious obadde okimanyi bwana Bajjo osanga owa boda ng'adisikasinga enkola ya gavumenti nosanga omuvuzi wa taxi nosanga owa senior 4 drop out nosanga owa senior 6 drop out ng'adisikasinga Uganda tulina buli mu Uganda munamawulire analyst judge analyst panegera bantu boogera ku kintu kye batamanyi abaye mumpulirawo tokuwulira abantu oteredde kazi tuliziganye n'abantu abamanyi bwana Bajjo batukoze bubi okimanyi bwana Bajjo abantu abamanyi bamanyi ekituufu naye batukyogera enjogera gyenjogeramu ne byenjogera batyo byogera abaye program agikoledde lusefu tubeeko program ya lusefu tugende tutandikidde mu giya naawe leka ezo ngamba program ya lusefu aze kuba kampeni tugende yesebo amateeka g'ekibozibozi njagala mugawulire eno program nze nagitaddewo nekubira Bruno Kane mbagamba ne muwane line up oyo weekend benda teyabaddeko oba tajja mu video aveeko sebo ate gwazeretu ng'obweda nga tetukulira nga tetunyiga kuba ne line up yaffe tewabaddeko sebo sinagendaga bugezigezi ku program gyotakaddewo sebo togenda kubaako naawe bannange Bruno toleka bano basajja kuteeka ku precious sebo basajja tebakuteeka ku precious Bruno baveeko naawe tugenda sitawo neonarebo akwabe kirimu ekiti benda alimu ebyo bwotusanze Bruno Kate tuli mu katale owulidde bulungi nenkukubira nenkugamba line up erina okubeera wano weekend benda tujja muleeta oluvannyuma bwabanga asaze wayitako mu ddiiro abantu bamulabe jangu mu vidiyo oba si kyekyo nekira kendeeza olugezigezi okulunga olugezigezi ne program siyo sebo kendeeza olugezigezi muze ya Bitex obedda tetukuwulira naye nga tukugumidde nze nga nakugumiikiriza ng'obedda oyogera nga sikuwulira naawe beera n'obugumiikiriza nange nga tondaba ero gye bayita ojja giwulira program mwagikoledde luze oba tugende okolera posta geno mutwalira ebizibu luze bagenda mufunamu ki bannakampala bagenda mufunamu mubalimba kulimba bannakampala emmandwa yaffe baza olondera Kampala luze bagenda bayambe luze wabayambe tudde ku kibuuzo Bajjo tudde ku kibuuzo obudde bwo buweddeyo ankabe tusanise okulaba ankabe teesa atoteseza bulungi nnyo weebale ankabe oli mulive ki tetukuwulira oteseza bulungi nnyo abe weebale nnyo nguyo Bajjo gw'omusobola mwenna abali kuno lusse Bajjo
Soko jamu Bluetooth, simu jijamu Bluetooth yako wape. Ati kati simani to yugira tutukulia bulungi ankabe. Kanze konzire munkomewo. Katukulira. Bulio yako kosira babe obuzadde ti waka. Bruno ke mbadde nkusaba ompe mali ebintu byange. Niye akwamwe mbanjira mu nvubu bika. Ate ze mbale kale mwogera. Ona ne boruzi ati kati yakiriza, ona ne boruzi. Mwambi kati ye moderator, luze moderator kati program luze Bajo ko buzo kaya na kukaya nyebuza. Mumuleke bajjo. luze Mumuleke bajjo ayogere buli kyayagala nyuke. ati kati obusimu program kikola mwebula ku luze tebagala bantu kumanya mazima. Kubanga gambye Buza kale. Mazima lwaki kwekanya amazima. Wempakanya ne luze wawan. Kale gwe bena twabadde ku kipande sirika. Wempakanya ne luze wawan. Mulozi weka Kampala. Abatali ku kipande ate ffe mu bagenyi abatuufu. Oyo mulozi weka Kampala sebo. Oyo mulozi nze ngenda kulonda. mulozi wa Luzi. Bajo ataleka walimbye abantu nti olondera kololo ekololo manyinyani gwe bajo lwaki mulimba abantu ogwalimba abantu kekaga abantu olondera kololo kati benda mkulegede kamaleyo benda katika program alitishokaneste buliziganya luze katika njogere mpola mukululuse bwe munywa kubiira oli kubanaka olondera kukeje zone. Basi tuuliziganya chwa mbanje gane mu disappoint. Bazo soko kakale bukakane mwami point yange mukuluze point yange libweti. Kibuzo point. Ogambye your opinion. No opinion yonna. Ogambye ogenda kujjo uchikire Uganda yonna. Nse bajjo omulimu gombako wa parliament kuchikira kitundu mwava kumanya bizibu mabanda bitwala mu parliament babiteeka mu mateeka. Omuntu alina omulimu gwo kuchikira Uganda yonna aba president. Ensonga lwaki babalonda b'empi muyambeko president ne state okukireetera ebizibu by'abantu abaluma ku bitundu byammwe. Yensonga lwaki balina LC1 balina LC2 paka ku district gwe ekikufuuza honorable mu constituency nti gw'otuuka mu lukiiko oluteeseza eggwanga si gwagenda kutegera ebizibu by'e Karamojja. Yensonga lwaki e Karamojja waliyo omubaka waayo tolimbalimba abantu byakifeereruze. Yesu olina tteekeyo olimbalimba abantu okabagala okuwulira ebigambo ebyabo ne bacyamuka. Naye ebyo si bibuuzo Bruno, ebyo si bibuuzo. Bibuuzo olina akalulu. Ekiteesawo ababaka bitaano luze. Olina akalulu. Kamaleyo ekiteesawo ababaka bitaano. Luze ekiteesawo ababaka bitaano. Ekiteesawo ababaka bitaano. Kuyamba gavumenti buli omu kukiikira kitundu kizibu kiruma kitundu kye. Luze oli mu byaki yatogenda kukiikirira abantu. Ekibuzo ky'obadde obuuza. Kikire saala. Kampala kiveeko kikire mu saala. Abadde tabuuza. Abadde kukikira saala. Kipiriza. Ate wasaala tutuuseyo tutya. Omuntu atamanyira bizibu byammwe. Omuntu atagenda kutegeera bizibu byagenda kukiikirira ki. Kampala ya fed up. Naawe katukole kipiriza business. Luze kyusa langule. Abakyala kati ya mweruzi. Masa kuonereza musajja wammwe bamagala yoke. Lwaki mwembanyi temuzikiza kumalayo. Abantu bonna bagamba bazi. Siri ku comment section. Nze ndi mukwagala mu opinion yange. Amaaso Uganda. Mpuliriza luze tutamufulinga fulinga abantu togenda kubayamba. Bajo naawe Baleke mu nnaku yaabwe. Abantu baleke mu nnaku tubako bajje mu nnaku. Banakampala baagala ennaku. Nsereko Muhammad Nsereko akiikiridde abantu ku basuubuzi, akiikiridde abantu ku misolo, Lukwago alwaniridde abantu ku butale bye bizibu Kampala byeyina. Si byakutula butuuze eri ntese ku bizibu by'e Karamojja. Lukwago ali mu parliament eyo local government yabadde bagamba. Mpuliriza Kubuuliza baki abantu tetumanyi bintu mmanyi. Bazo bw'okwata ekibuga n'okiwa Secretary General Lubongoya najja nga yali ku muntu wa wansi bwagero kiri ebizibu oddeko n'agenda agategana kwata nagambye badde Mama nyabo
Obwedde olina obuwowe buzibu bwo. Omaze kulaga kala y'enzuuzi. Njagala mazima kubanga Lubongo yagenda kwatusiza abantu. Nga bwe yakola ddi? Nga bwe yakola wa? Omulimu obwedda tuli basajja wa Lubongo ya Ne luze bwe gusooka. Mukulu Bruno. bannakampala bakoowa enkola ey'amateeka bannakampala bagala muntu agera tegera byabwe. Tebategera muntu abakudaalira. Mukulu Bruno. Lubongo yalonda mu nkola ya kifiiriza bizinensi. Amwe muze kukola muri atiyaye yagenda kusaavinga abantu. Ebigambo ebirungi tubiwulidde, enkola ey'amateeka tugiwulidde. Mukulu Bruno. Mukulu Bruno. Njagala tubuze Mukulu Bruno. Luziju vuga basi tugende. Kakati Bruno. kaziriza akazindalo. Bruno bannakampala bali Bruno bali sebo. Ulira bannakampala bali kuno 10-16 bagala buuzo honorable wabe ebibuuzo naye era tugenda kusooka tugende Anko Abbe asooka atuwe then weziwera ndowooza nja kuwayo katisi naye ayogere mu then tubikotweke bannakampala ne Anko Badge nawe tegeka ebibuuzo second round. Nina ebibuuzo ebyadamba mulina side mwaze kwolereza luze. Ate gwe okumanya bannange olina muntu muzibu nnyo obwedda tuli ku campaign manager wa Lubongo ya. Dali alina omulamwa gwa Kampala. Nga bwe yakola ki? Alina omulamwa gwa Kampala luze abafera. Mukama Katonda eryokanga n'etonnya tukutegedde. Kale oli. Pazo obusi. Anko Abbe Abitex atandise. unmute your mic Anko Abbe. Wabula Anko Abbe agamba unmute eriwa. Nkwani mute nza Anko Abbe. Kiriza request gye nkuweereza. Wabula bannaitwa Badge waki toyigiriza Anko Abbe ebintu bino. Olaba abantu bogendo kikira. Anko Abbe kasoke mujjeko Anko Abbe namuweereza request. Luze yagambye tayagala kubimanya ebyo. Yayagala bantu Waikibenda. Katamba mukama wange. Katamba teyaseza kugenda wa Waikibenda. Nsala mumbuuze ebibuuzo. Bibuuzo. Tegenda kuddayo wa mukulu Badge yagambye. Mbu simanyi abaavu. Omusajja ono yagambye omuntu ng'alina mu ssente tabanga ono abazze okugenda mu parliament oziyiya. Tulabire ku ye yazikolako. Tubuuze yazikola atya atuyambe ffenna tugaggawale. Bwe tunadda mu bano abazze okweyiya nabo bagenda tuyiya emyaka emirala emeka? Emirala 5 nga tuli ku ekyo nabo bazimba bizimbe byabwe. Wenkomyawo. Kati kankuddemu katono. Luze approach yandibadde nnungi. Naye tosobola kwesamba abantu bagenda muwa kubanga bannakampala ye capital wa Luze. Ate balina ebizo byagala tuze mu parliament. Yakulaze sigenda kukiikira Kampala ngenda kiikira Uganda agende kuba president. Kino kifo kya Luze kitegedde wabadde omugamba Badge omugamba ye yabamala ebizibu simuli mugwe Waikibenda teyagambye. Constitution ya Uganda. Sako sirika kati. Constitution ya Uganda president emuwa obuyinza obubwe ne mupya alina obuyinza obubwe. Yeswati matemamu constituency. Kutwala birogoozo ebyo mu lukiiko lwa ggwanga. Ebiruma constituency yo. Era byatwala n'ensi yagenda obbimala akyagezaako okugamba Dr. Wabyo agenda kubitwalayo. Muwulirize nze yagamba yagatwala bizibu bya Uganda byonna. Obuzibu n'obujjawo awo. Kampala erina kesi. Maso sokolideko honorable Luzi sokoddemu ebibuuzo ebimu. Alimba. Badge sokoddeko honorable Luzi nayo. Ekisooka bassebo ne bannyabo Uganda problem emu gye ebadde eyina kwe kuwuliriza abantu abatalina bukugu na kuweereza bantu mu parliament batalina bukugu. Ekisooka mwami Badge yeeyita professor. Eyo kitegeeza kweyita kyotali ng'olowooza nti byoyogera by'amagezi toyina gy'obijja. Mwami Badge okubeera professor oyina level of understanding university z'otuuseemu. Mbadde nkusaba ekigambo professor kyejjeko tukutuume ekintu ekirala. Ekigambo professor kya kitiibwa. Ekyokubiri leka njogere tetwagala oddise bantu nti byoyogera bye ebyamagezi tolina gy'obijja. Mwami Badge njagala ombuulira ebibuuzo by'ombuuza ne byoyogera wasoma kwenkana kikuba ebyo byonna byoyogera bulimba tolina gy'obijja. Ekisooka Luze nimbi eki
Saka kwa kuli nimbye. Sikaayogere kati gwe bakufungamu olugalo ate tosirika. Bali ulida bajjo leka kudde. Nimbye. Olimbye. Leka kudde. Ekisooka weeyise profesa Ate kikwata